Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso gyegattako. Olwaleero njagala tulabe fumba gy'ofumbamu omuceere gwe tuyita ogwa piraawo nga gulimu ennyama nga bw'ogenda okulaba. Tutandike. Funa essefuliya, teeka ku kyoto, teekamu kabutto. Omuceere gwetaaga kabutto nga kawerako wamu n'obutungulu bubeere nga buwerako naddala ogwo gwe tugenda okufumba omuceere ogwa piraawo nga gulimu n'ennyama. Kati obutungulu buteekemu bukyukire ddala kkala. Jjukira obutungulu obwo bwe bukyusa omuceere ne gufuuka ogwa brown. Kati obutungulu bwe bukyuka n'obulaba nga bukyuse yiwamuko ku tuzzi nga bw'olabye, beera nga obukuba. Bukube ku obutungulu bukube eno nga bw'oyiwamuko ku tuzzi otutonotono bukube. Kati bw'omala bw'olaba nga obukubidde ddala beera ng'oteekamu entaagawuuzi wamu ne galiki nga bw'olabye ne beera ng'obitabula bitabulemu n'oluvannyuma teekamu ennyaanya. Ekikulu kya byonna obutungulu oba bwetaaga okkubira ddala kubanga bw'oteekamu otuzzi busobole okuggwaawo. Obutungulu bwe bukyusa omuceere ne gufuuka ogwa brown, n'oteekamu omunnyo togwerabira. Bw'omala leeta ennyama yaffe. Ennyama sooka ogitokoseeko. Yiyo ennyama beera ng'ogiteekamu naye sooka ogitokosizeeko wali ebbali nga bw'omanyi ennyama yaffe eba nkalubu. Bw'onaagiteekamu obuteesi pozi ng'osaze butono nnyo naye bw'onaaba osaze bifi byetaaga osooka obitokoseeko ebbali n'oluvannyuma biteeke mu birungo byaffe nga bw'olabye. Oteekamu omudalasini owantu awo ndowooza olabyewo bulungi, oteekemu green pepper. Bitabuletabulemu. Tuli mu kufumba muceere. Omuceere tugenda gufumbiramu ennyama nga bw'olabye. Kati teekamu amazzi. Nze nfumbye kiro. Ntadde teekamu amazzi agagenda mu kiro osobola okuteekamu ebikopo by'amazzi 4. Teekamu kasukaali nga bw'olaba ako kasukaali. Kiro y'omuceere egenda mu bikopo by'amazzi 4. Kikulu nnyo omuceere ogupimira amazzi. Ekirala omuceere ogwo nfumbye gwa supa gwe nfumbye. Omuceere gwaffe nfumbye omuceere ngufumbiddemu ennyama kye tuyita piraawo ow'ennyama nga bw'olaba. Kati bw'omala leeta omuceere gwaffe guyiweemu singa amazzi ago gaba gatokose, yiwamu omuceere nga bw'olaba guba guli mu kutokota. Kyenkola ky'oba okola ogenda kufuna omuceere omuwoomu ogugenda okuwoomera ennyo ate gugenda kukyuka kakkala bulungi gubeere ogwa brown nga bw'olaba. Kati bwe gukalira amazzi n'olaba nga gakalidde nga bw'ogulaba awo, ggyako omuliro kuba omuceere jjukira gujja bbugumo. Kendeeza omuliro ku ssigiri gugireko ddala gugiremu ddala musigalemu butono nnyo nga bw'olaba. Bw'oba olina akasaniya kakadde guyiwe kasaniya nga bwenkoze bwe ntyo. Guyiwe kasaniya waggulu okateeke ku muceere nga bw'olaba. Kati guzzeeko ku ssigiri ng'okendeezezza omuliro ddala nnyo. Beera ng'ogutabulamu ogubikkako bulungi nga akasaniya okataddeko omuliro waggulu gugenda kujja bulungi bbuguma ate mu bwangu. Awo gwanguwa nnyo okujja ng'okoze bw'otyo. N'olwekyo awo guba guyidde, genda okole emirimu gyo. Kasi ogutabulamuko n'ozzaako bulungi akasaniya, genda okole emirimu gyo. Guba guyidde bulungi nnyo. Kati guugwo guba gugenda kujja bulungi ate gukale bulungi nnyo nga bw'ogulaba. Omuceere gwaffe gwegwo tufumbye omuceere tugufumbiddemu ennyama. Tufumbye piraawo ow'ennyama nga bw'olabye. Tufumbye supa gwe omuceere gwe tufumbye muwoomu nnyo, guwoomera ddala ogwo gwa supa singa obeera ogufumbye bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde leero mbalage efumba gy'ofumbamu omuceere n'ofumbiramu ennyama. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.